Greetings. I hope everybody is doing okay. Eno video ogenda kugitambuza. Ogenda kugitambuza. Lwansonga egenda kubeera emu internet. Nkiddamu. Oyinza obutagiraba wantu walala wonna. For starters, oyo mwami mulaba ali mu screen. Oyo mwami ali solid. Mpuliriza. Mirundi gibadde mingi. Museveni gyamunoonyeza afukamire. Mirundi mingi. Museveni gyanoonyeza ekifaananyi ky'oyo mwami gw'olaba mu screen. Naye nga takifuna. Kankuzeeyo emabega. Nga tuli mu kalulu ka 2021. Museveni yayola gurupu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna n'amulekera aba politician bokka. Bambega be mu kibiina baali bamaze okumugamba nti ono tosobola kumumenya, tosobola funa kifaananyi naye, tosobola sisinkana naye. Okujjako ng'omukwatidde gurupu ye yonna ey'abaana baakola nabo. Yayola bannamawulire, yayola babbuloga, yayola eggaali y'omukulembeze yonna ekalangala. Ng'ali sure nti bw'amukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda sinkane Museveni bateesa ate abaana abo. Okumanya ng'oyo bbo yali solid yagaana. Era gurupu y'aba Eddi bosobola okuyita banfanfe b'omukulembeze yabeera ku alimanda ekitono nnyo emyezi 6. Banne ba Museveni abali mu NUP Abedi Bwanika Mathias Mpuuga n'abasigadde ani bamugamba nti abo wobata kubanga faces ziri common. Bw'osigaza ng'okwatiddeyo Olivia Lutaaya Bamachete n'abalala basanye ajja kumaliriza afukamidde olutuyingidde 2022. Okumanya ng'oyo bbo yali solid yakozesanga statement eja, we don't beg for our freedom, neither do we kneel for our rights. Yagaana okufukamira wakati mu bulumi. Era gurupu y'aba Olivia Lutaaya emazeeyo emyaka eja. Gurupu yagenda okugikwata yayinako cards 3 oba card 2 kwe yali aplayingira politics. Kadi esooka yali yakusiga katengo mu banna Uganda okulaga nti nsobola okukwata n'eryanyi ne sikuwezesa ne nkusiba ebbanga lyenjagala. Wabula kadi yali esinga okuba enkulu tebakulimba. Kadi Museveni yali anoonya ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakumuleeta ku dialogue ku mmeeza batuule bateese nga bw'abadde akola ebibiina ebisigadde byonna ku ludda oluvuganya gavumenti. Nkiddamu teweerabira kadi ya Museveni ebadde esinga okumukumira mu bukulembeze n'okumwanguyiza ebyobufuzi babadde ba member ba opposition aba compromising. Politics wa compromise yebadde weapon ya Museveni esinga okuba ennene. Tekikwewuunyisa kasita yafuna group eta compromising etatuula kuteesa for breadcrumbs yakambuwala nnyo n'okusinga bwe yali ebbanga lyonna. Wuliriza teyakoma okwo nga Olivia Lutaaya bamulemeredde abasesenye recently. Bambega bamugamba kati ddamu omukwatemu buto abantu. Wetwogedde olunaku olwaleero gurupu eya His Excellency kumpi security team ye yonna agiina munda mu mentality ya Museveni alowooza asobola okubreakinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekifuba. Yeerabidde ekintu kimu nti once a ghetto youth always a ghetto youth. Ba ghetto youth tebabreakinga ne woba ofa omukuba n'omwaso omutwe naye nga tavudde ku kyabadde ayimiriddeko. Kati kyo Museveni kyatamanyi njagala ompulirize kuba omunama gwa video guli wesemba. Teyakoma okwo yakwata baseggiri nnyo omugenzi olunaku olwayo ne Alan Sewanyana nga bambegabe mu kibiina bamaze okumukonvisinga nti bw'ona omukwatira ababaka ogenda kumuleeta ku mmeeza mutuule muteese ofune ekifaananyi. Yabasiba emyaka eja ng'omwami ogwolaba mu screen ayogera statement emu. Tetuteeseza ddembe lyaffe ate tetuteeseza rights zaffe. Okuteesa asigadde amugamba tannagaana ku dialogue wabula dialogue eyina kuba y'abantu bali free. Oyina osooka otujja ekigere ku bulago tulyoke tutuule tuteese naawe era nga tuteesa ku ki ate publicly. Asibye amugamba ffe tetuteeseza bifo, tetuteeseza ssente. Muvu ya Museveni esembyeyo yeeno ate yalowooza egenda kukola. Ebiina byonna ebibadde ku ludda oluvuganya gavumenti kasookedde Museveni ajja mu bukulembeze okuva mu 2005 we baintroducinga multi-party dispensation ey'ekicupuli bibadde bifuna funding okuva mu gavumenti okusinziira ku muwendo gw'ababaka botutte mu parliament. Kibaddewo bbanga lyonna. Ekyenjawulo ekiriwo
nti bino ebiina byali byakkiriza okugenda okutuula okunywa chai ne Museveni okusiga ekifaananyi kya democracy mu ggwanga lyati Uganda, okusiga illusion ya democracy mu ggwanga lyati Uganda. Kasookedde omuntu ali serious kujjako Museveni yajja mu bukulembeze bw'eggwanga, ekyo kifaananyi yakitta ekya pseudo democracy of a seed democracy. Atya yagaana okwekubya ekifaananyi kyonna ne nakyemalira ne gurupu ye. Ekyo Museveni ajja akikolerera ebbanga lyonna okusiiga ekifaananyi into the international community or the international observers nti mu Uganda mulimu democracy. Lwa nsonga iPod yamuyambanga okusiiga ekifaananyi ekyo, ne kuno okulonda kwamuyambanga okusiiga ekifaananyi ekyo. Lwa nsonga abadde ne fake opposition candidates bangi abasinga ba breakings recently ng'omukulembeze ajoyininze ebyobufuzi. Wuliriza omulamo gwa video mukulu weguli we wanawasemba bayisize etteeka nga bagamba ekibiina ekitagenda tuula na regime tekigenda kuddayo kufuna funding okuva mu parliament. Kiki banoonya mu kino? Anoonya ekintu kyekimu kyeyanoonya okuva mu 2021 kutuulako ku mmeeza yemu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bafune ekifaananyi, asiige ekifaananyi kya demokrasiya ataliiwo. Kubanga abaasooka His Excellency babadde nga bakikola nga Dr. Kizza Besigye abatagenze eyo asindikayo omuntu awulira afa okufunayo ekifaananyi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga the international observers bamugamba bw'oba ogamba waliyo democracy lwaki talabika. Ate no His Excellency amugamba bw'oba oyagala tutuule ku dialogue tutuule ku ntebe yemu okuteesa okubaako kye tuteesa kirina kubeera public. Olina okuba nga otadde buli mwana wa NUP, tulina okuba nga tuli free nga sirya mpaka nga sirya tukaka tujje engatto ku bulago tulyoke tujje mu dialogue. Wuliriza, by estimation okuteebereza kuli nti oba ku namba eriwo bannayuganda ekitono nnyo muli millions 4 wabweru w'eggwanga. Museveni yaziyimiriza billioni 5 eza buli mwaka ezibadde ziyingira NUP oba ezibadde zigenda ekavule okuyambako ekibiina kyaffe okukola emirimu gyayo. Gwayagala okusaba accountability lengera okuva NUP we yajjira nakati weeri. Lengera court session zebeeramu eza buli kaseera ez'abaana Museveni bakwata. Lengera beiru NUP zesasula eza buli kaseera. Tunula ku kitebe, tunula ku sente zigenda baana Museveni batidde bakitaabwe ne bannyaabwe. Tunula ku sente zigenda okusupportinga abaana abali mu struggle. Tunula ku sente ziteeka events, sente ziteeka conferences, sente zitambuza omukulembeze here and there. Kyoyagala okuŋŋamba nti accountability teri visible ku sente zibadde ziyingira NUP. Wuliriza wano oli omulama gwa video. Bwe tuba nga tuli millions 4 ez'abannayuganda abali wabweru wa Uganda, ngenda kujjako just millions eza ez'abannayuganda bategeera abasigadde nkitwali nti bategeera tebagala politics. Nkugambye ngenda kuzza ebbali bannayuganda basigadde nkitwali nti tebategeera. Nkugambye bannayuganda 5,000 gyokka nga musonze 2,200 mubeera mumaze okusonda billioni eja. Gavumenti ebadde wa ekitebe kya NUP billioni eza nga kwe bakubira kerere kwe baleekaanira. Kitegeeza bannayuganda 5,000 nga muleese 5,500 mubeera mumaze okusonda billioni 2.5. Kitegeeza bannayuganda 10,000 nga musonze 1,000 ejeja mubeera mumazeyo buno obusente Museveni bwabadde wa NUP ng'agirangira. Mu bufunze tugenda kulonkinga ekintu kino bannayuganda 10,000 gyokka nga muleese 1,000 ejeja tugenda kwefandingira ekitebe kyaffe n'abakulembeze baffe. Museveni tulina okumukakasa nti revolution yaffe si ya NUP. Mu bufunze kiggwa bwe kiti kati gwali mu diaspora ng'oyagala enkyukakyuka mulimu millioni eza ez'abannayuganda baagala enkyukakyuka kuba omugatte tuyinza okuba tuli mu millions nga 4 all together. Nzigyeko abasiru millions 2 ku millions 2 ezisigadde ntoddeko 10,000 gyokka nga mugenda kuleeta 1,000 ejeja tugenda kufandinga tugenda kusponsoringa ekitebe kyaffe ne bu billioni obwa Museveni bwabadde wa NUP. Tambuza video etuke kujajjaawo bye byange Wolan.